Picha ne muka munene omukyala Susan Makula era obusungu Pastor Bujingo gye yabuzijje n'agamba nti ono yeetaaga kusaanyaawo. Baganda bange, mikwano gyange, tubitegeera naffe tubiraba nti nno bano babadde balina akantu kaabwe ke bali mu kubala, badde balina bintu byabwe bali mu kuyisaawo, naye nga tewadde kyabadde wabula omuganda waffe driver atalina musango yafidde mu bintu bino. Munnange amawulire agaliwo galaga nti ono alabikanga abadde alya mu nva z'omukulu. Kyo bw'atyo omukulu n'ateekawo sitanti nti bamukubye amasasi naye nga abadde ayagala kuggyawo driver abadde alya mu nva ze. Ebigambo bitusobedde, ebigambo bituweddeko kubanga owulira ga story nga gano n'ogamba oba omuntu akole ki? Oba omuntu akole ki bannange? Kuba kati omusajja n'afiira mu byekisiru bwe bityo naye nga omuntu ye awulira nga musanyufu era awulira nga w'amaanyi olw'okuba nti munnange ye abaye bali fayini ate famire ye eri yagisuula. Kwegamba wano waakutte tayagala kutaawo. Naye nga lwaki obutta omwana wa munno olw'okuba omukazi? Ddala ddala lwaki ng'omukazi wetusobola mwesonyiwa ng'ate okimanyi yonna omukazi adde bamwogerako nti ono amalaaya, nti ono biki, nti ono yeetunda, ono yali wakaboozi. Kale ebigambo nga biyitiŋŋana nga bingi naye gwe n'osalawo osalidde munno omusango ogw'okufa. Bantu bannaye temukyalina mitima, abantu temukyali feya. Byebyo bigambo baganda bange beebyo naye tusabire omwoyo gw'omugenzi driver eyafiiridde mu njege eno, Omukama amuwe ekyumula eky'emirembe amwanirize n'ekisa. Naye nga yiga amawulire agaliwo galaga Bujingo yeeyase omwana w'omukazi olw'okuba nti yabadde amukwatira mu nva. Woolooloolo wooloolo. So embeera bwetyo bweri ku kyaki, abantu batabuse bagamba abafamire baagala kulaba nga bafuna obwenkanya ku muntu waabwe eyafudde mu njege eno era nga Bujingo tetumanyi kikiddako naye nga ye omusajja driver yafudde. Abafamire balabika nga batabuse naye nga Bujingo kyetaaga okumukolebwako. Abasajja bano bakola ebintu byabwe ne bagala oteekamu abaana b'abantu bafiire mu bintu ebitategeerekeka. So baganda bange, Bujingo yase driver we, temubuzaabuzibwa. Mukimanye nti Bujingo yase driver we olw'okuba nti yabadde amukwatira mu nva. Byonna tubimanyi, byonna tubitegedde era Bujingo talina kyagamba. Bannange Bujingo tolina kyogamba, bannansi bakutegedde wasa omusajja w'abandi mbu yadda kukwatira mu nva. Naye ng'omukazi gwe wasa nawe omumanyi bulungi era naye abyeyogerera, nze nali malaaya nayambalanga akabina nkwetege. Kale kwegamba n'ogenda mu maaso n'okuwasa omuntu bw'atyo kati ayo omussa omwana w'abandi omuntu atakutta ebiseera ebisinga tabeereka naye. Kati mugenze kutta mwana w'abandi mu bintu byammwe eby'ekisiru olw'okuba mwe mulina ebyammwe bye muyisaawo, olw'okuba mwe muli bulungi. Bantu mmwe mulowoozengamu nga mukola decision eri obulamu bw'abaana bw'abantu. Mumanye nti abantu balina obuvunaanyizibwa obulala ate abantu balina obulamu bwabwe ng'abantu. Temugenda kuggyako bantu bulamu bwabwe olw'okuba mwe mulina ebigendererwa byammwe. Muleke abaana b'abantu, bw'oba oli ajja kukolera agukolere, bw'oba owulira ng'omukyaye bannange omuntu muleke atambulemu agende. Naye eky'okutta bannange kibi nnyo. Bwino atandise okuba nga bavaayo ate abantu tebayogera just byogezi bigambo. Abantu ebintu baba babitegeera, abantu ebintu baba babimanyi. So Bujingo ne bw'anaakola atya akimanye nti bannayuganda bakitegedde, bannayuganda bakimanyi nti yassa omuntu olw'okuba nti abadde amukwatira mu nva. Kino kikuttisa omwana w'abantu.
bannange basajja bano basajja babi basajja bantu bakyalina mutima naye Katonda nga bw'atalya nguzi one time ajja kuwulira amaziga ga bannayuganda one time Uganda nejja kuba yanjawulo era one time tujja kufuna obwenkanya era n'ensi yaffe ejja kuba yanjawulo naye bano abasajja abali ku mission z'okutta bannayuganda nga balowooza nti ebyabo bitambula bulungi era buli kimu kiri fine nga balowooza nti Uganda ekoma ku bo nga balowooza nti bo bali bulungi nnyo naye byonna tubiraba era byemukola tubitegeera nammwe mujja kusasula kuba nammwe mulina obulamu ng'obw'abantu mu bulamu bwammwe si bulala nnyo etudde esiriikiridde eri mukuwuliriza omusumba abuulira ate abuulira ku Bobi Wine munne ng'atandika ti munnange nga we mumanyi nti muhoozi mumuwanga akalulu naye lwakuba wadde byayogera bamuwandiikira biwandiikire ajja n'akapapula olwagudde mukama we mumatu ng'agamba ono omusajja ng'amanyiira agambye eki nti munnange ati mumanyi muhoozi ebigambo ajja nabyo ku kapapula yalina ebigambo bitono nga bosi amugamba ono ng'ate amanyiira soka obirabe gwenzije so bw'otula muhoozi bw'oti nga asirise ayogera bitono n'ebitono byayogera era ajja abiwandiise mukozi okusinga kyajja okusinga okuba n'ekyenjawulo ajja kuba mukozi ekyo njagala obeere ng'okimanyi ngambira neba nti mujje n'omuhoozi si mwogezi era bw'oba onoonya aboogezi leeta Bujingo naye omuntu agenda okuba ng'akola bamuyita ajja n'omuhoozi Kaine Lugaba so wonna muzeeyi waaligambira nti avudde ku maini ffe nga tussaako stand by generator ate teweerimbanga n'ogamba Bujingo abagira muhoozi be baleeta muhoozi baakyabwa mu 7 oli mulalu bulalu oteekwa okwagala taata n'omwana bw'oba oyagala taata yekka oli mubbi ate ababbi munaatera okugenda mu linnya lya Yesu nkiddemu alowooza nti Bujingo ayagala nnyo omuhoozi era ali ku muhoozi project era be baleeta muhoozi tebaagala ozamulabye naye mazima ddala kyabadde necessary okujja okutandika okugamba omusajja nti ebigambo asoma bisome kyabadde kyetaagisa kweri omanyi bano abasajja ba Bujingo basabuka nnyo n'ebigambo kati ye amanyi alina audacity esobola okwogera ku mukama we bw'ato because akimanyi kyamukuutira kadingidi omusajja munyiivu omusajja yanyiigidde Bujingo era simanyi wa Bujingo ku Kanani asigalawo nodda kugeya mukama wo bwe simanya era akapapula ajja buzina ku kale imagine omusajja akuwadde ekifo w'okolera omusajja akuwadde ekifo w'okuŋŋaanyiriza endiga ozzeeko omugeya because omanyi nti n'ovuma Bobi Wine omuvuma ne batabako kye bakola naye ono gwe wavumye gwe wazannyiddeko bano abasajja ba Bujingo balina ekizibu kimu basabuka nnyo n'ebigambo otegeera ye aba amanyi nti ali mu kusanyusa oli naye yamunyiizizza yamukubidde essimu n'agamba Bujingo jangu Bujingo jangu ate tojja na muntu yenna tojja na makula jangu wekka Bujingo nga yeegayiridde Bujingo nedda mukama wange saagenderedde munnange kugamba mukunyiiza just nabadde jalagamba ndiga zange nti gwoli wa bigambo nti ani yakugambye nti ebigambo nsoma bisoma ekapapula bw'ani yakugambye nti akapapula ako kwe kubeera ebigambo byensoma nga Bujingo atamaaso nze kambabuulire nze babiŋŋambye nzawo ku chachi ninawo kigatto wange Bujingo yeegayiridde Bujingo n'afukamira omusajja yamugambye olina okuddayo katuuti omenyewo statement gye wakoze omusajja nga taliiko yadde akaseko ng'odde otya mu bantu nga batudde n'otandika obbagamba nga bwensoma obusomi speech ng'odde otya mu bantu nga batudde n'obagamba nga wendi ow'ebigambo ebitono nga Bujingo atamaaso Bujingo nno ng'akola ki ng'afukamidde ku maviivi agamba daddi taata munnange nze omanyi nze mwogezi wo oli yennyini gw'omanyidde ddala nga tomanyi Bujingo abadde akozesa sisitiimu eno
ajja n'avuma Kyagulanyi. Omanyi Bujingo yasooka kukola ekintu kimu, yayokya Bayibuli ne bamukolerayo erimu Bobi Wine yekka gw'abuulirako. Baakolayo ka Bayibuli ke awo kabuulira ku Bobi Wine, kati endiga we zituula ng'atandika okubuulira ku Bobi Wine, naye nga ka Bayibuli ke baakola kafiisa bufiisa Bobi Wine. Osegeera kati olw'okuba asabuka nnyo yeerabidde munnange ati mumanyi ne muhozi speech wa bigambo bitono asoma asome. Omusajja n'amubuuza ndi abadde abikubuuzizza lwaki omumanyiira Bujingo? Bujingo ng'oyinza otya okummanyiira okutuuka ku sseeryo? Omusajja yakambuwalidde Bujingo. Nalabye Bujingo omusajja yabadde mukambwe eri Bujingo. Bujingo yeewozezzaako. Bujingo n'alaajana. Kale kangende mpite Suzani, kale kampite Makula. Nakugambye oyite Makula wano, nakuteeka mu kifo kyange kummanyiira. Omusajja ng'ayomba nga mukambwe naye nga Bujingo eyo ensasagge we yavudde nno okulaba nti Bujingo yasimattusa amasaza. Family tubasaasidde nnyo ddala, naye nga yo Bujingo amawulire agaliwo galaga nti ono driver we yamwetugumbulidde olw'okuba nti yabadde agezaako okukwata mu nvaaze. Baganda bange, mikwano gyange, ffenna tukimanyi bulungi nti abantu bana obusungu, naye okutta omwana wa munno olw'okuba gw'olina ebyo byeyagala okuyisaawo. Bujingo bwe biba nga bituufu nga bakwegezezzaamu katukusabire, naye bwe biba nga bifu ng'oli just mu katembawo, Uganda tukyamenyeka nnyo, naye era tukyagenda mu maaso n'okulaba nga Uganda etereera era nga tufuna ensi ennungi. Tumanyi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the elected president of Uganda, agenda mu maaso n'okuba nga akola ebitasaana era n'okugenda mu maaso kubanga akola ebintu bino okuziba Bannayuganda amaaso n'okuteekawo diversion ez'enjawulo n'aba mu banja omusingi gwabwe omuyitirivu n'okuba nga muhoozi ayagala mugoba ku Kananiland kubanga abadde takyawulira by'alina kukola. Ebintu bingi nnyo ebiyinza okuba nga bireetedde Bujingo okukola ekintu kino n'asalawo ate driver we adde mawulire naye nga tumulaba.